tukiridde mu kyondo kya Buwarabu wano mu ddungu awo ggwanga lya Iran limeggana n'abasajja abakulu Israel n'eggwanga erya Amerika. Olwali bwe twogerera ennaku ziweze 34 kasookedde lutalo luno lutandika naye njagala kukuulira mu bufunze nga situnaba na kugenda wala. Ekyamazima bw'obanga ogenderedde kukola analysis okutangaza n'okulaba kiki ekigenda mu maaso, mazima ddala Iran erina engeri gy'ekalubyemu eggodo ye. Olwaleero njagala okutegeeza nti okuviira ddala olunaku olwajjo ate n'okusingira ddala okuva okwogera kwa Donald Trump bwe kuwedde, waliwo ensonga ezigendedde ddala nga bw'otalowooza nti bwe zandibadde. Okusookera ddala eggwanga erya Isirayiri lino bwe bali mu kubbinkana n'erya Iran, mazima liraba ku bye litalabanga. Okuviira ddala olunaku olwajjo nga lumu oba abasajja bagendereddemu kulaba nti batandika n'omwezi guno ogwokuna balyoke balage eggwanga erya Isirayiri nti nabo si mmere matooke kulya. Naye okuviira ddala olunaku olwajjo Iran ekubwa n'erumbwa mu buli sayidi, n'erumba mu buli sayidi eya Isirayiri. Kati yeegatiddwako abasajja baayo Abahuuthi, ne yeegatibwako abasajja baayo aba Hezbollah, ate n'abalala. Nayo yennyini olwo nno ne balyoka bayimbya eggwanga erya Isirayiri endubaale. Era we twogerera ebigambo bino okusinziira mu bulumbaganyi obubaddeyo enkya ya leero n'obwakoleddwa okuva olunaku lwajjo, ab'Isirayiri gwe wamma sinza kugamba nti bayoya busera, naye boogera obutonotono nga beebuuza ddala ekigenze mu mitima gy'Abayiraani kubatuusa mu mbeera eriwo olwaleero. Kakati ekyo kivuddewo, naye era okusinziira ku bigambo nga bwe biri, ne kino nakyo kikulu. Amawanga wakati mu mbeera y'okugamba nti baba babuulira owaabwe ng'ow'omunaku okuta okunkumula, amawanga 35 gakulembeddwamu eggwanga erya Bungereza gasindise baministers ab'ensonga z'amawanga amalala batudde we twogerera, bali mu meeting okuteesa okulaba engeri gye bayinza okwetaasaamu n'okwetakkuluza ku kizibu ekyabajjidde eky'amafuta. Njagala kutegeeza nti ne mu kwogerezeganya okw'olwaleero ku makya ne bwe babadde tebunnatuuka, omanye ebigambo Donald Trump byayogedde olwaleero byabadde birindiddwa nnyo, naye kyagenza okuzuuka nga kyenkana byazze ayogera okuva olunaku olutalo lwe lwatandika era bye yayogedde ne mu kwogera okw'olwaleero. Naye kale abakugu n'abagoberera ensonga zino bazze balondamu ebikulu. Kakati yayogedde ku nsonga y'okulaba nti amawanga amanene ageetaaga amafuta nga ddala gakyagaanidde mu ggwanga erya Iran olw'okuba nti baggala akagolomolo ka Strait of Hormuz bageenonere. Sinakindi bwe baba baagala bajje Amerika gabaguze kubanga Amerika erina amafuta njolo. Kakati bano bagaye nti owange leka tutuule tuteese. Mu mawanga agatudde mulimu eggwanga erya Nigeria lyeryoka mu Africa erigenze mu nsonga eno okulaba bwe bayinza okwetakkuluza ku kino Donald Trump kye yabataddemu, naye nga basinzidde ku mitimbagano oba basinziira ku mutimbagano okulaba ensonga eno bwegenda okuggwa. Kakati minisita ow'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Bungereza ye Yvette Cooper, ono yakuliddemu olukiiko luno olw'amawanga 35 mu mawanga ago nsuubiramu amawanga Canada, Japan, Australia, New Zealand, Nigeria njikugambye, United Arab Emirates, Bufalansa, Germany, Italy n'amawanga amalala mangi. Kyokka yo Amerika tegenda kubaamu kubanga ensonga eno egiri bbali nga mudalizo ye yawadde amagezi bano batuule banoonye engeri gye bayinza okuddamu okufuna amafuta, kubanga Donald Trump bw'amaze okwogera gwe mulungi ampuliriza bubadde ku makya olwaleero tageeza okujja ku mpewo wano ngenda okubimaliriza nga naye amaze okwogera kwabadde kwa ddakiika 20, naye w'amalidde okwogera ate amafuta galinnye bulinnye kubanga abagatunda era bakola mu mafuta babadde basuubira nti w'anaamaliririza okwogera oba oli awo anaabako kyatuuseeko ekibawa essuubi, naye olw'okuba ayogedde bya bulijjo nabo ne basala kimu bagende mu maaso n'okulinnyisa amafuta. We twogerera olwaleero amafuta geeyongeddemu ebitundu 4 ku buli 100 mu ggwanga erya Amerika, kyokka nga ne gano amawanga amalala genkubuulidde agatudde oba agali mu kutuula obufofofe waabwe era nago amafuta galinnya buli ddakiika eyitawo olw'ensonga zino zennyini. Kakati bano kwe kugaa nti leka lwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera, kabatuule basale amagezi okulaba bwe bejja mu kizibu kino.
n'okusingira ddala bwe bayinza okwetaba mu nteekateeka ey'okuggulawo akagolomolo kano akafuusa akazibu nnyo mu nsonga y'okuwalampya amafuta ebbeeyi n'erinnya obwenkanidde awo. Omanyi n'ensonga lwaki Bungereza eno yeekulembedde mu lunaku olwajjo Donald Trump bwe kyategeerekese nti yabadde agenda kwogera ku mukulembeze w'eggwanga erya Bungereza Sir Keir Starmer naye yayogedde ebigambo awo nno tebigenda kuba byamannyo wenu eby'okuggula akagolomolo kano kakati nga kyetaagisa okusalira awamu amagezi. Kwe kulaba nno nti Prime Minister w'ensonga z'amawanga amalala Yvette Cooper ow'eggwanga erya Bungereza yakulembeddemu bano kubanga ekyamazima njagala okutegeeza nti bano nabo ensonga eno ebakwata emba zombi n'eryoka ebamegguza singa tebavaayo okusala magezi kulaba nteekateeka eno bw'ebaddewo oba bw'eyinza kuyimirirawo. Ekituufu kiri nti bayinza okukaabira mu lwayaba ng'ebintu bitokomose obwenkanidde awo. Kale kwe kukulemberamu bannaabwe balyoke basale entotto. Omulonyi ampuliriza ebyo nga bwe bigenda mu maaso okwogera kwa Donald Trump kwogedde okwogeza ebikikinike ensonda ez'enjawulo mu nsi yonna. Olwaleero we kugweredde nga waliwo ebizuuliddwa nti abantu beeyongedde obusungu si mu ggwanga erya Iraani wokka wabula ne banywanyi ba Iraani okuva mu bitundu ebirala. Kakati mu ggwanga erya Iraq embasi y'eggwanga erya Amerika munda mu ggwanga erya Iraq mu kibuga Baghdad erabudde nebuulira Abamerika n'abantu bonna abandyagadde okutaasa obulamu bwabwe n'abandi abange mulye kamanyi ng'akoza n'owebbwa mu ssaawa nga 24 wakati w'essaawa 24 n'essaawa 48 wayinza okubaawo obulumbaganyi obukyasinze okuba obw'omutawaana nga amagye ga Iraani gayise mu banywanyi baago abali mu ggwanga erya Iraq. Waliyo ebibinja nakubuulidde nti kakati Iraani erwanira mu bibinja nakubuulidde ekyaba Hezbollah n'enkubuulira ekyaba Hamas n'enkubuulira ekyaba Houthi n'ebirala. Kakati neno mu ggwanga erya Iraani waliyo ebibinja eby'enjawulo ebirwanirako eggwanga lino erya Iraani nga bwe birabanga Iraani eyina engeri gy'etulugunyizibwa nabyo bisitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Kakati embasi ya Amerika egambye nti okusinziira ku bwambega bwekoze obukesi bwekoze enkya ya leero naddala okusingira ddala ng'okwogera kwa Donald Trump kuwedde bano bawulidde ebigambo ebyogeddwa nti abasajja bano abalwanyi ba Iraani okusinziira mu Iraq eno bagenda kulumba amakolero, bagenda kulumba airport, bayinza n'okulumba embasi y'eggwanga erya Amerika, bagenda kulumba wonna mu kibuga Baghdad n'ewalala yonna. Kakati ekyo kigenda kubeerawo mu ssaawa 28 wakati awo okutuuka mu ssaawa nnaku 2 zinagenda okuggwako nga bamaze okukola obulumbaganyi buno okusinziira ku meekusi American Embassy mu ggwanga erya Iraq byefunye. Kakati ne bagamba nti mu Abamerika bwe kiba kisobola muddo okwabo bwe buguba gukyasobokera ddala ate bwe kiba kiganye mwekweke wasobola okwekweka wakiri tunaabasanga awo ng'ekyosi kimaze okuyita. Bino byonna nkubuulidde bizze lwa busungu obuleeteddwa ebigambo Donald Trump byakoze wadde nga ababiwulidde baga nti tebikoze makulu. Naye mu bigambo ebyo ebinyiizizza eggwanga lino erya Iraani n'abasajja baalyo n'amawanga amalala waliyo agavuddeyo ngenda gakubuulira. Kwogera kwa Donald Trump kuno okubaddemu ensonga egamba nti eggwanga erya Iraani bwe ligaana enteeseganya ez'okuzikiza ebyokulwanyisa n'okusirisa mu mmundu gw'omulunya mpuliriza Amerika byeriko ensangi zino bagenda ddikuba balizeeyo eri mu Stone Age gy'emyaka egyayita. Bwe bakuga nti Uganda ezeeyo mu Stone Age teebereza okubanga kakati tukuba mayinja okufuna omuliro. Olwaleero tetusasa kabiriti naye teebereza nga tuzzeeyo kakati ng'essaawa yakukuba mayinja ey'okubikka omuliro eyo mbu Iraani mwe bagenda okugizza. Kakati bino bye bimu ku biviiriddeko abasajja bano abalwanyi b'eggwanga erya Iraq nga bawagira eggwanga erya Iraani okunyiiga gwe wamma obusungu bw'omuddugavu omala kumutikkantamu n'olyoka omulaba. Kakati omulunya mpuliriza ebyo nabyo biri eyo munda mu ggwanga lino erya Iraq wabula ebintu birungi si birungi ku mwana ng'afaananye ku muliraano. Njagala kubuulira nti gavumenti eya Ireland omukulembeze we Ireland avuddeyo n'avumirira ensonga ya Donald Trump eno ey'okugamba nti agenda kuzza eggwanga erya Iraani alizze mu Stone Age eri eyayita edda kafukunya myaka jajjaffe ekintu aga nti ekyo tekisoboka, tetuyinza yadde n'akamu okukigumiikiriza kubanga ng'ogyeko okulizaayo
emabega naye n'ebinaava mu kuliza emabega tuyinza obutabisobola ye kakale n'ogwo mulungi ampuliriza egavumenti eya Iran bwebanga bweti evuddeyo n'abalala bavuddeyo okwogera ku nsonga eno ebalumye nnyo kubanga ebiva mu lutalo oba oliawo tebikosa bukosa Amerika yokka wabula n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ampuliriza galubindi leka era tuzitunuze mu ggwanga erya Iran awo kibuga Teherani agavuddeeyo galaga nti waliwo bannansi abeekazizza ne bakalira mu gavumenti eno singa bulijjo bwe babadde bakola nti nga beekalakaasa bagiwakanya ku mulundi guno beekalakaasizza nga bagiga nti ssebo gavumenti ekulemberwa mujja tabba ssebo gwe atannaba kulabikako wandibadde ovaayo ne tukulabako kale bwe kiba nga kikyali kya bukuumi kwekukumagira weekukumye naye eragira abasajja bo bajje ensonga zino baziggyemu omuzannyo kubanga ffe kyetuwulira olwaleero abatuuze be bagamba abakazi be bamu kubo bazambalidde ku mugongo ng'enswa babuulidde gavumenti obusungu bwe balina ku ggwanga erya Amerika amazima bandisaanye gavumenti ya Iran oba amagye ga Iran obusungu obwo ne babuleka ne becca bano bannannyini bwo kubanga bawulira ng'oggyeko okuba nti ebintu byonna bigenda nga bwe bigenda babatuuze bawulira beesobolera eggwanga lino erya Amerika olw'ebikolobero bye babatuusizzaako kakati bano bannansi abavuddeyo okwekalakaasa mu Teherani babuulidde gavumenti nti essira yandiritadde nnyo ku kulwanagana n'eggwanga erya Isirayiri kyokka ng'ate si kulwana bulwanyi baagala erikubira eddala erireke mu kkubiro liryoke litegeere nti ozannyiranga ku gwe wali ozannyiddeko evvuuvuumira terigwa ku mwenyango kakati yo gavumenti bw'ekwata awo abatuuze bano abali ku gurawundi balyoke bambalagane bukanzu n'amagye g'eggwanga erya Amerika ageeteekateeka okujja okulumba mu Iran mwennyini ku ttaka omanyi njagala kutegeeza nti kakati we twogerera amagye ga Amerika agakudukkiriza mu 600 geegoogeddwako nti magenyi oba bataka munda mu ggwanga lino bayingiddewo dda okulaba bwe bezza ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino omuli n'amakolero n'amasengejjero era n'enzizi z'amafuta mu ggwanga eryo kakati abatuuze abeekalakaasi baga nti abo baba balekere bajja beesobolera yo Iran kyebeekola amagye gaayo essira galisimbe nnyo ku Isirayiri wali olwo nno bulyoke bubeefuke balyoke bategeere nti gwe wamma okufumba sikwota ago gali munda mu ggwanga eyo abakazi ekibatadde mu kino kitegeerekese balina obusungu bungi wakati mu kutandika olutalo luno Amerika yakuba abaana baabwe abaweerera ddala 17 bwe yakuba ekikompola ku ssomero obwana obuto bambi wakati w'emyaka 12 78 awo ne bukkirira ezira kunywa bunnyabo nga tewaliiwo ataasa kati bano bwe busungu bwe balina bwe baagala okutuusa kuno kyokka era ekitegeerekese okuva munda mu ggwanga erya Iran mazima gategeerekese nti gavumenti n'ekitongole ky'ebyokwerinda Iran Revolutionary Guard Corps bano batandise enteekateeka amagye bagayise lubaluba nga bagaga nti abange mweteeketeeke ekijja si muntu saawa yonna muzambalire ku mugongo kubanga lino ebbanga Amerika lyerabika okubanga eyagala okuwanika lyetaaga kukakkanyizibwa ow'ebbanga obutamuwumukira teweebikka osula okukunadde kakati bagende okujja newankubadde nga tuli beeteefuteefu kyokka wakati mu bweteefuteefu bwaffe basange ng'era tweteeseteese nnyo kakati gwe munyampuliriza abadde alowooza nti ebintu byamannyo wenu kimyanku ye mugabe munda mu ggwanga erya Iran bayisa amagye ensonga batandika ozitunuulira kise kinneemu ngwe bagiteeka wali naye ng'ebigendererwa byonna byakwambalagana bukanzu n'amagye g'eggwanga erya Amerika ageesomye okuyingira mu kyondo kya Buwarabu mbuga galwane nga gasinziira ku ttaka kino gavumenti ezeerabula nti wabaawo ensobi gavumenti ya Amerika ze yali ekoze egenda kusinga kubeera eno singa bakwata amagye ne bamala bagakkiriza ne gabeera ku ttaka mbuga lwane bajja kukiwulira era yabadde minisita ow'ensonga z'amawanga amalala Abbas Aragachi yagambye nti okusalawo kwa Donald Trump kukwe ng'omuntu era ddembe lye okusalawo okuleeta amagye n'agakkiriza gayingire mu lutalo ku wansi wano mu kulwanagana mukono ku mukono n'eggwanga erya Iran nti wabula ekyokugazzaayo kyo si ddembe lye
Gana bagamaze okuyingira mu lutalo olulira okutiisatiisa mbu Amerika ejja kuba tekyalina bbeetu kuga nti muveeyo mbu kubanga teri yayingira mu muliro ogutazikira hell n'avaayo nga yayagadde ovaayo guli kwokya ebbanga lyonna oba n'ovaayo nga baggyeeyo mufu kakati eryo eddembe ly'aba Iraani okusalawo oba bano banaavaayo naye ng'okusingira ddala minisita yabadde abuusabuusa obanga bayinza okuvaayo